I do Luganda first. I think for Uganda I will just remember what I said. So, Joe byabaddewo embeera Bulindo mu Kira division. Omwami Kyagulanyi yabadde ava mu maka ga lawyer omu we bayita George Musisi. Era omukolo gwabadde ewa omwami Musisi gwawedde bulungi. Obuzibu we bwajidde bwe bavudde mu maka group ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession bwe negenda paka mu Bulindo mu town. Kati poliisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo. Wakati awo we wabeereddewo obuzibu nti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye ne wabaawo nga ekikka ate n'alabika nga n'okugwa wansi. Fenga police tuli kitongole kiri professional. Fa bakulira omulimu ogw'okunoonyereza. Tetuyinza kuvaayo ne tutandika kugamba ggwanga nti kino kye kyabaddewo. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde esasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki. Bwe bali abadde kanisita ya tiyagas tutegeere kanisita ki. Bwe waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere. So ne tugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza. Ensonga endala gye twagala okwogerako is that tuyina okwemulugumya nga police ku ba politicians, especially ba politicians abemulabye be tubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana, ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now si bwe twali yagadde ebintu bitambule, kye tusaba kyokka kiri kimu: kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeko meetings. Ndoza wemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga nupe meeting Uganda Police, nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. So nze message yange eri nti 1, tuvumirira eneeyisa eno gye mulabye ku lutimbe. Ekyokubiri, buli wabeerawo embeera ng'eno usually wavaamu n'obuzibu nga bwe mulaba, because poliisi ewalirizibwa okukozesa amaanyi, olusi mu kukozesa amaanyi okwo wavaamu abantu abamu abafuna injuries. Kubanga injuries ziyinza okuba mu mmwe abalwana, olusi ziyinza n'okuba mu abo abali innocent abatambula n'obutambuzi. So this is the effect of a breakdown in communication. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Video ekulaga just incidents of stone throwing.
bw'oba obadde ongoberera bulungi mbadde ngezaako okunnyonnyola nti buli wabaawo embeera ey'obutategeeragana, there is breakdown in relationships, ne wavaamu violence. Kati mu violence omwo mwe muva abantu okukola ki, kufuna injuries, and it can either be a police officer, it can be another member of public like Kyagulanyi. Sometimes baba ne bystanders. Eyo yo kyembadde njagala okukola ki, video ezo ze ziraga ne video zino okulaga nti wazze kyovala ezimu nkadde wazze wabeerawo a breakdown in the obedience to regulations ezaali etaaze okubeerawo so that ekintu kitambule bulungi, ye communication eyo. Now waliwo ayogedde ku nti at what point is police sorry? Waliwo point when police is not only sorry, but there is a point when even police punishes its own. That mile is there. Kati issues zino zonna zetwogerako ziba zeetaaga ne tusooka ne tunoonyereza. Just that ekizibu ekiriwo abantu abamu already bamaze ddo constitutinga kooti zaabwe ne batusentensinga. We have been sentenced, found guilty in courts where we never even appeared to defend ourselves. Now, that's unfortunate. Naye of course, nga bwe tubagambye tutegeera embeera gye mubaamu olusi. We insist abantu be tuba tukolegana nabo, they are not our enemies. Mu lwaffe olwa public order tubayita momentary opponents. Momentary opponents. Nti fe tubalaba tumanye embeera gye olusi muva mu mbeera kyovola baffe tugezaako nnyo okulaba nti tugezaako okwerestraininga naye accidents nga zino olusi zibaawo. Kati kyovola waliwo era ambuuziza nti ki ekigenda okuba ku bapoliisi abo. Let's investigate. And the investigations will require cooperation from everybody. It will not be an investigation in the blue. Okay, to call investigations. They need to trust us. They need to collaborate with us. Abasawo b'ensambya muba trustinga. Tetulina buzibu n'abasawo as long as nga tuyitira mu emitendera gye tutera okuyitamu when we are doing an investigation emanyiddwa. Engeri gye tujjamu sigenda kuddamu ate to repeat myself. Ndoza kambawe statement emu nti tuleke okunoonyereza koleki tugende mu maaso. What I would like to say is that somebody asked at what point does police say we are sorry? Police has not only been remorseful on some occasions, but we have also even gone ahead and punished officers for actions which we deem transgressive, or they transgress or jump the professional line. Now, in this particular situation, we seem to have been sentenced and condemned in a court which has not given us an opportunity to defend ourselves. Two, people need to appreciate that we have mechanisms. We apply, because we are mandated to apply force in the enforcement of laws, but we also have internal mechanisms to address contradictions that arise during the event of enforcement. Now, we investigate and we take action. I think the only challenge we are having now, like I've said, we have been condemned already before defending ourselves. But for us, we shall not relent. We shall go ahead, do our work, and do it professionally. We are very sensitive to the application of force